Yes, musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe kulu agenze mu maaso n'okuba nti alumya Zuena bagenze mu maaso n'okuba nti akolera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Ayongedde Akabagga era nga Akabagga kano kabaddeko ebyesava bingi, kwabaddeko ennyama choma, kwabaddeko akenge, kwabaddeko swaga ne vibe mpola mpola. Zuena nno nga bwe twabagambye bikyamukalidde ku matama akyakuba emmeeza ayagala kunoba atukwaniriza ku mutukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi kimso number rich boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe gwatambula naffe ebbanga lyonna tukwagala nnyo. Webale kuba nti otwagala, webale kuba nti otwesiga, webale kuba nti eva obeerawo n'ogamba nti kyali wange kimso kajje asooke abeere nti atuusaako byatuusaako nga bwe twabagamba nti wano tetuleeta palapasa era twasalawo okuba nti tugenda mu firi n'okuba nti tuganoonya n'okugakusakira mpola mpola era nga y'ensonga lwaki ofuna amawulire yes amalongoofu mpola mpola. Batuwakanya n'ababeerayo bakimanyi bulungi nti ffe wano yeffe abamu ku media house ekyasinza okuba nti enoonya amawulire oba oliawo amalungi era nga tetukwatamu yadde nakeddagala. Mugamba mutya bannayuganda, mugamba mutya bakyali bange, mugamba mutya mikwano gyange, mugamba mutya bawala bange batabanyi bange, mugamba mutya ba beautiful mamas all over Africa mbatumiddeko mpola mpola. Mwebale kuba nti mubeerayo bubyebe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutambula naffe, munzikirize mbagambe y'akagambo kamu oba bubiri oyo gwolina tomubala mu makulu kubanga omulina olunaku lwagenda okuba nti atambula akuviira agende ave mulamu bwe ojja kakasa nti omuntu oyo abadde wa mugaso, si mukyala oba si mwami wabula abantu bonna. Ayinza okuba nga yes mukyalawo ng'omulaba nga atakusaanira, ayinza okuba nga girlfriend wo ng'omulaba nga atakusaanira, naye olunaku lwagenda okutambula ave mulamu bwe ojja kakasa nti omuntu oyo abadde wa mutawana eri gy'oli, abadde omuntu ow'omugaso eri gy'oli. So n'olwekyo bannange abantu bamama mutandika okuba nti tubawa ebitiibwa mpola mpola. Abasajja bemufunye mutandika okuba nti mubawo ku bitiibwa, mubagale ebyensuso. Yes, mbadde ngamba nti omuntu yenna g'ofunye yes senga oli naye mu mukwano bambi mwagala ebyensusu kubanga omuntu oyo amininga kinene ne gy'oli. So n'olwekyo ebintu by'okumulekawo ebyo n'otandika okuba nti omubaddala ajja atambula ave mu bulamu obwo, waliva mu bulamu ojja kakasa nti omuntu oyo abadde wa mugaso. Nga natumirako buli kyali wange yenna ali wano nga advice envubba wayo yes badde amagezi eri gy'oli. Bambi tomenya mutima gw'omwana w'abandi kubanga omwana w'abandi naye yazaalibwa nga ggwe mpola mpola nga twabagamba nti wane nno music updates n'okubulira ku bibeerawo mpola mpola era nga munzikirize nsobole okuba nti ntambula mu maaso naye nga wali okawuliddeko tumbiza sound mpola mpola. Now ffenna tukimanye twavuddeyo ne tureportinga ng'omuyimbi Omunaigeria amanyikiddwa nga Ayongedde bwali mu kibuga Kampala era ng'agenda mu maaso n'okuba nti yeetegekera empaka za Mama Awards era nga maaso mu kuba nti yeetegekera empaka za Mama Awards muliwo ne projects zazo okuba nti akola mu Uganda. Jjukira Mama Awards zigenda kubeera nga ziri visual ekitegeeza nti balina okuba nti bakwata ebyuma ebigenda okuba nti yes balina okuba nti bakwata clips n'ezo ebintu ne speeches zigenda okuba nti ziplayinga ku lunaku olwo MTV base era nga balina okuba nti bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo abayimbi balina ebyenjawulo mwe bali mu Uganda. Wano no twakitegeerako nti muyimbi Omunaigeria amanyikiddwa nga Ayongedde mwali mu ggwanga era nga olunaku lwe yatuuka musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Sali kabawango wa Bobi Wine ate nga ye president silent majority ko gata ne gagamero kulu ate nga ono omusajja si mulala yazaalibwa minisita mulamba amanyikiddwa nga Bidandi Sali. Omusajja ono yagenda maaso n'okuba nti amaniza okuva ku wali ku airport Entebbe n'amuleetaleeta n'amusembeza paka mu kibuga Kampala. Awo nno n'atandika okuba nti akwata ebifaananyi okuba nti abisharingamu ne sharinga ey'enjawulo. Twagenda okulaba nga Bebe kulu akutte ebifaananyi abitadde ku social media oba oliawo ekintu ekyanyiza mukyala we ng'agamba nti Bebe ennaku zino tasobola kukola kintu nga nti Bebe kulu ennaku zino akola ebintu nga tamugambye kagenda maaso n'okuba nti oba oliawo agezaako okuba nti amusomooza. Ajjukira Bebe kulu y'omu ku basajja mbu abakyasinza okuba nti
basongebwamu enwe ku lw'obwezi naye ng'ate wekituuka ku mukyala we bambi atiitira mutiitiizi ddala naye ng'ate mu bintu by'okwegatta omusajja oyo nno akwata kisooka obwana bwe Makerere mu hositero bumutenda waliwo banana we bonna bamutenda Bad Black amutendako kimu kubeera nawaya ntono kwogatta n'abantu ab'enjawulo Bebe Cool recently yavuddeyo natandika okuba nti atulaga Yemi Alade era nga twavuddeyo ne tukitegeerako nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mami Zuena, Mama Alpha, Mama Beata, Mama Dini, Mama Alan Henrik, yavuddeyo n'abantu akube mezera nga Zuena twavuddeyo ne tukutegeeza nga bayagala okuba nti anoba because Bebe Cool ennaku zino atandise okuba nti apepeya n'Omunaigeria ate nga ebyokulabikako ewaka tabirabirako ddala. Jjukira nti Bebe Cool yavudde ne mu campaign ziri erirwa kubeera na mukyalo ono nga yeekwasa nga simanya obusonga simanya nga ministry simanya electoral commission nga bwe yakoze eki simanya nga abantu ng'abalala bagamba mbu yagobeddwa ate nga agali mu nkuubo galaga nti Bebe Cool agenda mu maaso n'okuba nti yes agenda mu maaso n'okuba nti Bebe Cool agenda mu maaso n'okuba nti yenyweza omukwano n'okuba nti asinda omukwano ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Yemi Alade era nga bwe twogerera omukwano gwobasaza mu kabo naawo twasobodde okuba nti tutambulako mu bifo ebimu ebyenjawulo mpola mpola twagudde ku Bebe Cool ng'ataddewo akabagga ak'amaanyi Bebe Cool yagenze maaso n'okuba nti akola akabagga n'omuyimbi Omunaigeria amanyikiddwa nga Yemi Alade bakoze akabagga kano era nga bantu babaddewo bangi mpola mpola however much yes bintu bitono nnyo abantu batono nnyo bifaananyi bitono nnyo byasobodde okuba nti biragibwa naye ng'ate Bebe Cool yabadde n'abantu bangi twabalabyeko nga bali ku lubalama lw'ennyanja beegazanya mpola mpola twabalabyeko nga beeriisa akeeki mpola mpola nga waliwo enanasi emicungwa n'ebisigaddewo nga bali so close Bebe nno yabadde ayambadde ng'anyumye ng'anyiridde mpola mpola era nga wano nno kyatandise okuba nti kitegerekeka bulungi nti musajja mukulu obaoliawo Bebe Cool ebintu mukwano agwiriddemu ddala obaoliawo ayagala kuba nti atesitinga ku Nigeria 1213 mpola mpola. Jjukira Yemi Alade yatambudde yekka teyaziyadde na manager simanyi ngeri gye yesize kuva Nigeria kujja Uganda asobole okumitinga Bebe Cool naye ng'ate wetwogera Bebe Cool ne Yemi Alade bagenda maaso n'okuba nti beerise ku luno waliwo n'amawulire ge twafunyeko amalala nti mu by'okulumya Zuena Bebe Cool neyanikaba nti abifunamu kubanga Yemi Alade yagenze mu maaso n'okuba nti akola oluyimba ne Bebe Cool era ng'oluyimba luno lwasooka ne luwandiikibwa producer Ronnie on this one badman Ronnie, one of the talented vocalists I know, one of the best producers I know, one of the best songwriters I know yagenze mu maaso n'okuba nti awandiika oluyimba luno oluyimba lwa mukwano yes era nga lulaga nga Yemi Alade ne Bebe bali mu system mpola mpola Zuena omutima gwatandise okumukuba tamanyi oba omusajja amusigaza oba tamusigaza Bebe Cool agenda mu maaso n'okuba nti akola ebirumya Zuena agenda mu maaso n'okuba nti ategeka obubaga n'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti ayita mikwano gye egy'enjawulo bonna basamu bamasi Samu bano baklebason tebavaawo kubanga ennaku zino Bebe ali mu kupepe ya mpola mpola. Jjukira Bebe Cool waliwo amawulire naye wakigala amawulire sigaleeta mu episode ndala wano mujja gafuna mu episode ndala naye ng'ate kambalolezeeko mpola mpola. Bebe Cool waliwo sente ze bamuwa ziri bwate emitwalo nga 5 ejja dola gye yafuna okuva mu gavumenti asobole okuba nti alongoosa music industry eno. Bebe Cool ku sente zino agenda mu maaso n'okuba nti akolako collaboration ne Rude Boy ogulako kamera okolako studio ezakabi ne sound system eyakabi ngamba studio equipments ezakabi. Bebe Cool yagenda mu maaso okuba nti akozesa sente zino kuba nti akola collaboration n'omuyimbi Omunaigeria amanyikiddwa nga Yemi Alade kwe kuba nti zizimu ku ssente zali mu kupepeyako kuba nti asinda oba okuba nti afumita mukyala mukulu amanyikiddwa nga Yemi Alade. Wana nno kimalamu ennaku kimalamu amaanyi nti ssente z'omuyiwa omusolo ze baleeta okuba nti oba oliawo ziyamba omuntu wa wansi ennaku zino bwebanga tuli wa NRM Bebe Cool yagamba nti tosobola kuba nti orekodingira ku studio ye so mpola mpola Bebe ageze maaso okuba nti aspendinga emitwalo 5 ku Yemi Alade
bannange obubaga bufuuse obubaga Zuena asimba mu mazzi ga akaaba yadde nga omuvubuka ya graduates naye ng'ate Zuena ali mu mazzi ga akaaba agamba nti Bebe Cool takyadda waka ali mu pate ali mu kulya swaga ali n'omuyimbi Omunaigeria simanyi Bebe Cool kyagenda kugamba bannayuganda nga Zuena azeemu okugenda jjukira yagendako mu mwaka gwa 2008 Bebe Cool n'atandika okukuba obuyimba n'akukaaba amaziga nga Baby n'akaaba amaziga nga mwana muto n'akuba n'akayimba mbwagenze wano nno munywanyi we nfanfe His Excellency the Ghetto Gladiator no people no president omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine yagenda mu maaso n'okuba nti abulirira Bebe Cool ng'amugamba nti omukyala bw'abanga yekyaze gwe muzde mu kisenge mwe sorting kuba bw'otakikola kiba kiswaza n'ekitiibwa kye obeera okiweebudde bampita Ntambi Jimson number n'ekibuya Maksudi Junior genda ku Instagram nkozesa Ntambi Jimson 5 following then tusobole okuba nitunyumirwa system eno mpolampola. Big up on yourself one day.